yakwatidde ekibiina ky'NRM Bendera okuvuganya kuba pulezidenti Yoweri Kaguta wabula Museveni azzeemu okunoonya akalulu akanaamuza mu buyinza mu kulonda kw'omwaka ogujja. Akalulu akanoonyeza mu disitulikiti okuli Oyam ne Pakwach mu bukiikakkono bw'eggwanga. Ebitundu bino by'ebimu ku byasinga okukosebwa abayeekera b'omu Mpembekoni okuva mu myaka gy'ensanvu Pulezidenti Museveni lwe batwalaganya. Nelson Walter Dira, ssentebe wa disitulikiti ya Oyam, annyonnyodde nti okuva Idi Amin Dada bwe yamamulako gavumenti ya Afro-Minto Nobote mu mwaka gwa 1971 baalinga abagulidde ebizibu ng'obuweerero baatandika okubufuna oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okukwata enkasi. Not until 1979 when General Museveni was part of the liberation, and others like the late General Irojok and other teams fought with the Tanzanian support and liberated this country. We thank the NRM, the NRA, now NRM. Ono asiimye Pulezidenti Museveni olw'enkulaakulana ereeteddwa mu kitundu kyabwe omuli okuzimba amasomero, okunnyikiza ebyenjigiriza, okuzimba amalwaliro, okusitula ebyobulamu nga n'ensimbi ez'enkulaakulana mu pulojekiti ez'enjawulo gamba ng'eya PDM zibatuukako. And this is the gain we want to protect. First and foremost, for peace and security. People are benefiting from PDM. And these are the gain that we want to. Basibe Pulezidenti Museveni bw'anaawangula akalulu ayawule mu disitulikiti ya Oyam gye bagamba nti nnene era nga basaba nti ekinaaba kikoleddwa disitulikiti eno etuumibwe Abel District. Oyam is a very big district. It's the second largest district in the country. As well, we want the district divided. Council did their all, and we now have a bad district. You get a district like Leptong. The whole district has only 600 villages, but Oyam North alone has 674. So it is our demand as the people of Oyam that we need a new district here called Abel. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwannyonnyodde nti abantu mu bitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga baatawaanyizibwa nnyo obubbi bw'ebisolo okuva mu Bakaramojja nti naye emize gyonna yagirinnya ku nfeete. This is the first time we have had peace in this long time, and also been able to control the cattle rustlers from Karamoja. Menyedde enguudo zaazimbye mu kisanja kino ekiggwako n'asuubiza n'ezo z'agenda okuzimba singa banaddamu okumwesiga ne bamuwa akalulu. We don't believe in politics of sectarianism, of religion, of tribe, of discriminating against women or neglecting children. That's how we have been able to build a national political party, the NRM. Asuubizza okuzimba amasomero ga gavumenti ku buli muluka abayizi bakomye okutindiga engendo empanvu nga banoonya amasomero. Now in the coming government which you have pledged to support us achieve, we are going to make sure that all the parishes have government primary schools, and then that all the sub-counties, the one which does not have a secondary school has a secondary school. Mwami Museveni era annyonnyodde nti amasomero, amalwaliro n'enguudo ebyo abizimbye kyokka abantu mu bitundu ebyo beetaaga okuyingiza ku ssente mu nsawo bw'atu n'abalaga abalonzi abatandise okwenogera ku nnusu nga bagoberera amagezi gazaabawa. Unfortunately, some people have not got this message. That's why we still have poverty in Uganda. Newankubadde Namutiko y'enkuba afudde embye talobedde Pulezidenti Museveni okweyogerako eri abalonzi bano ababadde bamulindiridde obwedda era ng'asuubizza okubayambako okubasimira ebidiba mwe balundira ebyennyanja n'awo amagezi abalimira mu bisenyi babiveemu. Don't misuse the wetlands. Kyokka Pulezidenti Museveni ababuuzizza nti ayimirize okuzimba enguudo abawe mu disitulikiti gye basabye era bonna ne bawagira ekyokubawa disitulikiti bw'atu nakkiriza disitulikiti ebaweebwe. I stop the road. Yes, Your Excellency. Those who say, you vote and say you stop the road. Okay, I will surrender for the district. Abayitamu okukwatira ekibiina kya NRM Bendera ku bifo eby'obubaka bwa Paalamenti abakwasiza bendera ya NRM
Pulezidenti ayongedde okunoonya akalulu agenze Pakwach ng'olukuŋŋaana olusoose alukubye ku kisaawe eky'essomero lya Pakwach Primary School. Pulezidenti mu kwogerako gye bali ategeeza nga bwe baazudde amafuta mu bitundu bya West Nile era ng'omwaka ogujja bakutandika okugasima. Pulezidenti ategeeza nti amafuta agaazuuliddwa gavumenti y'NRM mu bitundu bino nga kuyambako okwongera okukulaakulanya ekitundu. It will be easier to deal with the roads, with the electricity. Yeeyamye okukola ku nsonga zaabwe zonna mu kisanja ekijja. If you elect NRM, we shall never allow our oil money to be used for importing perfumes and wigs and whiskey and so on. Kyokka abajjukizza ng'ensimbi entono eziriwo mu ggwanga bwe zirina okusobola okuteekebwako ebisinga okwetaagibwa. We have been able to do all this with very little money, trying to prioritize here, prioritize there like that. But with the oil it will be much easier. Pulezidenti wakuddamu okuyega abantu ku lunaku olw'omukaaga era nga wakutandika ne disitulikiti y'Enebbi ssaako Zombo nga yonna ayagala bamuwa akalulu. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.